yeesinkwaniriza akadde kano wasize otyo oli otya gwe na followinga afa additive ginkwebaza ne nkugamba nti ekyamazima kyo kiwakola kyamaanyi okuba nga wasubscribinga ate n'onyiga ne kade bagamba nti no inna lillahi rajiuna musajja mukumanyiddwa nga Acram gumiisiriza munange ono munnange akedde kubanga abika mukoddomi we era nga ono muganda wa Hajjat Kuluthumu mune ono yafudde. Hajjat Kuluthumu naye agenze ku social media handles n'ateeka n'agamba nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mikwano gyange anfiiriddwa my biological brother Sheikh Ibrahim Sebunya Maulana ambise leeti byantabuseeko nange is the only biological brother I had. The rest of my siblings and sisters burial program is at 8 a.m. we shall ngenda kuba mbongera akanti kavuddewo ngenda kuba nkazaawo nkawongereko onagamba nti nyomunanga abisereeti yeronso nti ebintu badde byamususseeko yono brother gwabadde alina yekka ow'omusaayi asigazza bawala bokka baganda be kiruma nnyo bambi byantiisa bitiisa naye nga bitalo nnyo ku side agenda kuba ndooza zikibonako olwaliro ssaawa 10 ngenda kuba ningire kuba nga mbawa updates kankazewo nyingire okuba nga mbabuulira ebifaayo agamba nti ku ssaawa 2 ez'okumakya tujja kubeerako cases Kawempe division headquarters for an executive farewell okumusiibula okw'enjawulo ku ssaawa 3 bagenda kuba bagenda wali ku Biraali Islamic ngenda kuba nkongera kera ngenda kazaawo nkabongerereko kitalo nnyo bambi ekya bulaza wa Hajjat Kuluthumu nga wakuzikibwa leero essaawa 10 ez'olweggulo. Nyukita abasiraamu tebatera kulwisaawo nnyo kyesaana bakutegeera omwami ono afudde bukya yafudde eggulu ayinza okundoza yafudde eggulu ekiro naye nga kitalo nnyo bambi Mukama katonegere kubanga agumya Kuluthumu ewa Hajjat Kuluthumu kubanga akaseera kayitamu sikangu nakubadde basigaza nabo baganda be basisters be nagamba nti abannange ono gwe mbadde nga nina brother wa gwe mbadde ninanga brother muganda we obw'obulenzi naye bwatyo bwagenze eyo yensi nga byakatonda bikutabuloli sometimes osobola kuba n'omuntu ng'omwagala nga gwolinawo wekka ate gwatwalira ddala abazadde oba olusi n'abakutwalako nga biwandibadde nga bebakola ki bebakubuuliramu n'abakutwalako naye nga bitalo nnyo katonda bwatyo bwe yageze kibi nnyo ku Biraali Islamic Mosque wali bwayise wali mu janaza ku ssaawa 3 ez'okumakya era nga munene ku ssaawa 5 bagenda kubeera wali ekyajjinja Hoima Road saidiza wali mu Namayumba town ndowooza oli ebintu bagenda okuba nga bakola ki batambula okungubaga ndowooza ndabyeko Kawempe wali ku gundi division headquarters ku ssaawa 10 bagenda kuba muziika tusaba Allah musonyiwe ebyamusobako amuwe ejjana Fidausi kibi nnyo ku side eyo era nga Acram gumiisiriza bagamba nti is feeling pissed off ennaku emujjudde era nga munnange abise n'agamba nti yafiiriddwa mukoddomi we nakubadde amawulire ga training nga balagako nga balaga nti Acram yawukana ne Kuluthumu naye Acram tekimuganye kubanga postingayo nti munnange afiiriddwa mukoddomi we naye kyebuzibwa bayawukana baali banoonya mawulire byandabula ebintu byabwenze eyo kanveeyo ekyajjinja Hoima Road off Namayumba ne wagenda gye bagenda okuba nga bakola ki ndoza nedda nawe wagenda kubeerawo okunguba gye bagenda okuba nga bamuziika ndowooza bagenda muziika Namayumba ku ssaawa 5 kibategeeza ndowooza omulambo tebannaba gutwala kubanga wenkoledde vidiyo nez'essaawa nozanyeeza okumakya wenkoledde ka vidiyo kano naye ku ssaawa 5 agenda kuba atwalibwa saliza wali Namayumba akatundu bakaita kyajjinja wagenda okuba nga aziikibwa olwaliro ku ssaawa meka ku ssaawa 10 kibategeeza nti omulambo gatwalibwawo ssaawa 5 mune gubeere waawo dduwa bagirombe nga wamanyi naawe ebyabasiraamu engeri gye bikola ki
gye bitambulamu. Kitalo nnyo nnyini ddala ekya mwami Ibrahim Ssebunya oba Sheikh Ibrahim Ssebunya Maulana. Kitalo nnyo bambi, kitalo nnyo nnyo nnyo. Mukama Katonda agenda okuba ng'agumya Hajjat Kuluthumu kw'ossa ne yali omwami we Acram gumisiza. Simanyi baba kyali bafumbo. Ebintu bya binkonfusing ekyamazima. Naye nga Acram temuganye munne okukola ki? Kugamba kola ki? Bambi kusaasira n'okwagaliza omukoddomi we Katonda amulamuze ekisa. Tabitaddemu feeling newankubadde baayawukana ne munnange mukoddomi we bw'atyo bwakoze ki? Bw'atyo bwagenze. Si byangu naye nga bambi bya ntiisa ku sayidi eyo. Ongera okuba nga mugyekumirako n'okugifollowinga. Updates mba nazo each and every single day. Gwe just making sure nga osubscribing onyige kade mwabali era akambatumiddeko Saudi Arabia, Oman, abali mu UAE. Bagamba nti mwakola kya bodejo okubaga mwasubscribinga ate ne munyiga kade. Bagita Fade TV jimbani updates zinavaga amawulire mba nagaga bagatambula okwetoola eggwanga lyati Uganda. Ne bagamba nti comment section weriawo. So ntera obaka mu comment section tosigale nga ogifollowinga. Nengamba ebitalo nnyo ku side eyo. Kitalo nnyo nyini ddala ku side eyo eya Hajjat Kuluthumu Muzaata. Hajjat Kuluthumu Muzaata. Kitalo gye bambi ekyokuba nga afiiriddwako bulaza we. Bagenda muzika kyajjinja. Wali ku Namayumba Road ovaako katono ku Namayumba. Ovaako katono ku ki? Hoima Road. Ngira mundoza katono bakaita kyajjinja. Bakaita kyajjinja. Ye bugingo teyazimba sadi ze Namayumba ndowooza oba oyisaawo katono oba oli okwotuka mu katundu oba gye bagenda okuba nga bazika bulaza wa Kuluthumu. Bugingo yazimba sadi zeeyo Namayumba. Yazimba sadi ze Namayumba gye bazimba emaka gaabwe amanene bwaguuga ne makula ge basulamu akadde kano. Naye nga bitalo nnyo, bitalo nnyinyi ddala. Wali eri kyajjinja Hoima Road off Namayumba town ya nga wakava mu katawuni ke Namayumba. Wava mu tawuni ye Namayumba. Kibadde ndowooza bw'otuuka mu tawuni ye Namayumba wali ekkubo ly'okyaminamu ogenda mu katundu ako ke bayita kyajjinja. Akatundu bakayita kyajjinja. Gye bagenda okuba nga ki? Gye bagenda okuba nga bamuziika. Bitalo nnyo Katonda ayongera okuba nga amukakkanya n'okumusaasira. Bambi kibi nnyo agenda kuzikibwa ku lunaku lwa Jjuma. Kitalo nnyo bambi Katonda ayongera okuba nga amugondezaamu n'okumusaasira olw'ebibi bye. Kitalo nnyo. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Subscribinga bwe bulungi mwera.